Yes, mbaaniriza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera omulamu. Tuli ku Beck Media awamu ne Healing and Deliverance Ministries. Tuli wano okubeera nga tukula mu nsi ey'omwoyo awamu ne mu bulokole bwaffe, tubeere nga ffenna tukulira wamu tusobole okubeera nga tukomekkereza nga ffenna tuli bawanguzi. Omutonzi waffe bw'aliwo akomawo okutwala ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro, obeere omu ku abo abagenda okubeera nga bagenda mu ggulu. Era naawe atanaba kubeera ng'oyatula obulokozi, tewakyali budde, tewakyali kiseera, kkiriza omulokozi Yesu Kristo abeere omulokozi wo mu bulamu bwo, omwatule kubanga buli ayatula erinnya lye n'akkiriza n'akamwa ke abeera amaze okumwaniriza mu bulamu bwo. So tajja kujja mu bulamu bwo nga ye tomuyise. So kya muwendo nnyo okubeera ng'olunaku olwaleero osalawo ne weetwalira omulokozi wo. Tosobola gamba nti kanindeko enkya kubanga tomanyi enkya ojja kubeera mulamu oba ojja kuba ozikiridde olw'okubula okumanya. So olunaku olwaleero nkugamba nti kkiriza Yesu abeere omulokozi w'obulamu bwo obuno obw'omubiri ate awamu ng'ovudde mu mubiri obulamu obutaggwaawo nabwo munnange obwetaaga. So tetugenda kubeera nga tutwala akadde kawanvu nnyo olw'embeera y'obudde, naye nnyaniriza mwenna buli omu w'asinziira. Nga tetunnaba genda ku pulogulaamu y'olunaku olwaleero, ka tusooke tusabeko tusobole okugenda bulungi mu maaso ga Katonda. Ayi Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza ku lw'obulamu, ku lw'omukka gwe tussa. Bangi baali mu kkomera, bangi baali mu malwaliro, naye ffe tukyalina omukka ogussa. Tetukitwala for granted, wabula tukwebaza ate era tukuddiza ekitiibwa, tukugulumiza tugamba nti osukulumya ebintu byonna, ogulumizibwe. Ayi Maama Omwomutukuvu, tukuyita nti kubanga abo bokka abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Naffe tukusabye mu bino bye tugenda okuyiga, jjangu obeere wamu naffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, mwetusabidde n'okwebaza. Amiina. So olunaku olwaleero tuli ku mutwe gwaffe part 1 already, twamaze dde okukiteekayo, kati eno eba part 2 era nga yeesembayo. Omugezi ajja kutegeera ky'obola Bayibuli egamba nti bangi baayitibwa naye abalonde batono. So nkusabye obeere omu ku balonde. Yes, togera kubayitibwa, njagala obeere omu ku balonde, ne ku lunaku luli obeere nga ggwe ye gwasooka ku layini egenda mu ggulu. So omulamwa gwaffe ndowooza omaze ogulaba, tumaze oguteekayo, ekkubo erigenda mu ggulu. Funda era n'abaliraba batono, ate erigenda mu geeyo naggazi. Kati ne tugamba nti guno omulamwa katugugaziyeemu, gw'aleera ndaba abadde takimanyi, osobole okweyongera okitegeera ate n'okukimanya, kubanga bw'omanya ofuukira ddala ow'eddembe. So tugenda kusooka tulabe Bayibuli yaffe olunaku olwaleero. Sooka oggyeyo Bayibuli yo. Tugenda kusooka tulabe mu John chapter 3 16. Oba okitegeera bulungi, wagamba nti Katonda yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, nti buli amukkiriza aleme okuzikirira wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kansobe nti buli omu ali wamu nange, nti twali tumaze okwonoona, Adamu ng'amaze okwonoona, nga ffenna tuzaalibwa mu kibi olw'ekyo ekibi ekyakolebwa nze naawe nga tetunnaba kubawo. Naye olw'ekisa kya Katonda n'agamba nti bagenda kuzikirira ate nga omusango tegwali gwabwe bano abaliwo, n'asalawo atuwe omwana we afe ku lwaffe, buli amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kyenva nkugamba nti lokoka. Naye tudda ku mulamwa gwaffe olunaku olwaleero ogugamba nti ekkubo lya Katonda oba erigenda mu ggulu funda, n'abaliraba batono ate eryageeyo naggazi. Kati kyenva ngamba nti munnange, ekkubo sitepu esooka okugenda mu ggulu kwe kukkiriza Yesu Kristo n'abeera omulokozi w'obulamu bwo, n'otandika okukyusibwa mpola mpola. Ye wamukkiriza n'ajja mu bulamu bwo
agenda kukyusa mpola 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 otuuke ku kigera kye wayagalira. Kiri bwe kiti, bw'omukkiriza n'ajja mu bulamu bwo n'omugamba kola omulimu mu nze, kati for example osobola okugenda n'ogenda mu mazzi n'otandika okutambulira mu mazzi. Amazzi gano bwe gabeera nga gakyali ku ntumbwe obeera gw'ogatambuliramu. Amazzi gano bwe gatuuka ku maviivi kye kimu amazzi gano gw'obeera otambuliramu. Amazzi gano bwe gakutuuka mu kiwato kye kimu gw'obeera ogatambuliramu. Naye amazzi gano bwe gatuuka wano mu bulago oba mu kifuba oba tokyasobola kubeera nga gw'ogatambuliramu. Kati awo amazzi ago ge gabeera gakutambuza. Ne Yesu Kristo waffe bw'atyo bw'abeera. Bangi tuyina Yesu Kristo mu bulamu bwaffe, naye yeffe oba nkigambe ntya, Yesu Kristo weewaawo tumuyina mu bulamu bwaffe, twamukkiriza n'ayingira, naye ffe tumutambuza. Okitegeera, yeffe tumutambuza. Ali mu ffe naye ffe tukola ki? Tumutambuza. Nti ebiseera ebisinga ogenda kutuuka mu maaso ga Katonda ng'olina ky'omubuuza naye nga already mu mutima gwo olina answer. For example, oyinza okuba ng'ofunyeyo mwana muwala oba mwana mulenzi, oyagala kumuwasa, wamaze dda okumukurashingako, ng'owuya mu mutima gwo nti yes, Katonda agenda kwogera yes. Naye ng'ate Katonda agamba ye kubanga yalaba future, yalina future yaffe mu mikono gye, agamba ono tebasobola kukwatagana, tebajja kukwatagana. Gwe ng'olready omaze okumanya nti Katonda yes, ono y'oyo. Kati Katonda aba talina kyakugamba, obeera mu confusion, aba tajja kuddamu. Kitegeeza ki? Nti Katonda waffe ayagala nga bwe nkuwadde example ey'amazzi, tumukkirize ajje ayingire mu bulamu bwaffe, abeere nga yali mu ffe yatuvuga. Okitegeera, bw'eba mmotoka nga ye driver, abeere nga yatuvuga. Mu ekyo tugenda kubeera nga tukola by'ayagala, tugenda kutambulira mu makubo ge, tugenda kubeera nga tugoberera ye kubanga yali mu ffe yakola ki? Yafuga. Tulekeraawo okufuga Katonda, tubeere abawanguzi. So omaze okukkiriza Katonda, step esooka n'omukkiriza Yesu n'omwatula ng'omulokozi wo, n'omuyita akole omulimu mu ggwe. So bw'atandika okukola omulimu mu ggwe, gano nno ge makubo ga Katonda, ly'ekkubo erikutwala mu ggulu. Muganda wange ampuliriza olunaku olwaleero, tumaze okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. So tugenda kubeera nga tukkiriza Yesu okubeera mu bulamu bwaffe, agenda kusooka akukyuse, akuggye ku egyo emize emibi egigenda okukuleetera okuzikirira nga tokola ki? Nga totegedde munnange. So bw'otuuka ojja kusooka akuggye ku kibi eky'okunywa omwenge, obadde onywa sigala. Bw'oba onywa sigala, eryo kkubo lyeggazi erigenda mu geyeena. Bw'oba onywa omwenge, eryo kkubo lyeggazi erigenda mu geyeena. Kati for example, bakubuulidde enjiri, bakugambye nti lokoka, n'ogaana. Omuntu azze n'akugamba nti Yesu Kristo alokola era awonya. Omuntu ono yandiba nga tali smart, omuntu ono yandiba nga talina kyali. Okitegeera, gwe n'omulaba nti talina kyali, n'omuzalawa. Naye kati gw'ozala ye, ekkubo lya Katonda kyekyo lye bayita effunda. Omuntu wa Katonda asobola okujja nga talina bw'ali, ng'omulabye n'omuyisaamu amaaso, naye ng'ate ye Katonda gw'atadde mu maaso go osobole okumulaba, olokokere ku oyo, okkirize nti ye Yesu Kristo mulokozi wo. Oyo n'omuyisaamu amaaso n'ogamba nti ono gwe nsinga okulabika obulungi, neevuga ye atambuza bigere, asobola atya okumbuulira enjiri nze ndokoke? Eryo ekkubo lya Katonda oba tolirabye eriba ffunda mu maaso go, liba lifuuse ki? Effunda. So n'ebirala bingi bingi, tosubwa paati endala ey'okusatu. Nebadde paati yakubiri, tusinkane mu paati yaffe ey'okusatu.